yaŋŋamba nti mpe n'ennyama zina ku nguudo ate tulya n'embizzi embisibisi koyo walagi nagamba biddukisi mwenda emitwe giba gyasala ensalo ng'owalabye naawe wano mu kusiibula kyavaga nti nkwagaliza eddembe ng'asiibula nze walujjo mwenyini nange kwe kumuddamu kaloddo paati ey'okubiri esooka walujjo ey'okubiri kaloddo era luli kweno kaloddo luli kweno Okay, kale bantu bange juzi nali no Dikula Godfrey Ntabazi Dikula eyasookera ddala wano e Uganda yatunyumiza olugendo lwe olw'endongo ajjatya okuyingira n'ebintu ebyo ebyamusikiriza abeerenga ayingira endongo twatunuulira olutalo lwe ne Prince Jopo Kafero n'ebirala ebyaddirira Dikugolanga ffe tetuli naawe tolimba abantu temulina Diku mukyambuleera kyammwe gwe ne kisabbuuni kakati nenteekako kisabbuuni era bangi balwawo okukimbanya nti kisabbuuni yegundi yemukaabya era nabayita mu paati bajjanga ne batimba nga bagamba nti Dikuula tulina Dikuula so nga siri nabo nga tulina Dikuula Kafeero agenda okusisinkana Dikuula so siriyo kati nyambalira mukaabya mutumiki sabbuuni era yalayo okukitegeera namukwekera ddala wala oluvannyuma bakitegeera oluvannyuma nti yekisabbuuni Dikuula ayogerwako yatugamba yazaalibwa 1960 ekitegeeza atwaliriza era ye akugamba nti ekitone kino ekyokubeera nga asanyusa yatandikira ku ssomero ne mu church kubanga nti be basomanga ebitundu era nti ekimu ku bintu ebyamuleetera okubeera nga yeeyita Dikuula yali asoma ekitabo ekitukuvu n'alabamu ekigambo D-class era nti ekyo kyamunyumira nnyo ye kwe kubeera nga akifuula Dikuula akulaga nti mu mwaka gwa 1984 watandika okubeera nga performinga nga Dikuula 1984 watandika okubeera nga performinga nga Dikuula oyo Dikuula abasinga kati gwe tulaba avuddemu banne abalala bangi era nti erinnya lya Dikuula eryo yagenda n'aliwandiisa era nga akolera wansi w'ekibiina kye ekya Dikuula Film Actors era nga yali akolera mu cinemas ez'enjawulo n'atakoma kubeera nga akolera mu zi cinema ez'enjawulo ne ku National Theatre kwosa n'eyo gye yasanga nga abantu n'abanga akola nze Muzeeyi Ntabazi Dikuula original 84 eyombanga ne Kafeero Dikuula ayongerako nti yafuna obuzibu alina banne be yatendeka naye abo kibi nti kati Mungu bona yabatwala nti eyasigalawo obudde buno yaddaludda lw'emityana eyo naye ye ebintu ebyokuperforminga yabivaamu yadda mu kubeera nga akola emirimu gya bulijjo nkugamba nti programu eno eteekebwa mu ssente aba Nabs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade eyo esangibwa ku Wilson Street gendayo abali ku ground level 2 kwe basangibwa kwe bakolera emirimu gino batunda ebyambalo by'abakyala naddala ebyo ebisinga okuva mawanga g'abawalabu gendayo obeerenga obawagira lwaki mukyalawo oba gwe omukyala toyambala ng'omukyala bw'alina okubeera nga ayambala nno nze basinga kunnyumira balina engombo nti omukyala omulungi ayambala nabo ekitegeeza woba munnaye toyambadde nabo
mukyala Namatovu Fatuma wali agenda kukolako. Mukyala musanyufu, muntu ali friendly, kale nkusaba nti genda oyambale nabo. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Chikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7. Mwami Mubiru Charles yakwasaganya ensonga za Chikaya College. Emabegao babaddewo n'okutikkira abaana ba vocational. Kati gwe eyetaaga endongo genda ku Plan B Records, abo bali kubyakubeera nga bakwata nnyimba zine ezaffe mu maloboozi, era ennyimba za kadongo kamu bazikwatira ddala. St. Michael Educational Center naye weeri eri Kiwanga Mukono, twalayo omwana babeerenga bamubangula. Then gwe yeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okuntuukirira e Kasubi ku Basoka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gyange. Oba weesitudde n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5, ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10, ntandikira ku nnyimba za 15. Naye nkugamba nti nze siri monopole, osobola ogezaako libraries ez'enjawulo oba search engines ez'enjawulo. Kati ezennyimba eziba zikubuze zojja nompa, weetaaga maziika g'abayimbi, bifulu n'ebintu ebirala. Oli munnamawulire wandyagadde okubeera nga okuguka mu nsonga zino ez'akadongo kamu, ntuukirira nsobola okubeera nga nsobola okukwasizaako ekyo ekitono kye nsobola, n'oba nga naawe osobola okubeera nga weeyongerayo. Kale bw'atyo Diikuula mu bimu ku bye twatunuulira twalaba ku lutalo lwe n'omugenzi Prince Job Paul Kafeero. Kubanga Diikuula alaga nti we baali batambuza endongo eno ne mukyala we nga kubanga ye akola ne mukyala we, obudde buno yeegattibwako omu ku batabanyi be bakola batyo, nti yatuuka mu bitundu by'Ekyaggwe gye yasisinkana Prince Job Paul Kafeero mu myaka gy'ekinaana, nga Kafeero tomanya alibeera omuyimbi ow'amaanyi, naye yali alengeza endongo. Kati omuzadde kankwanjulire Chikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.